Pastor Iga Augustine Wekawala ye musajja ayogeza ensi obwama olw'ebyamagero byakola. Bw'oba oyagala okumulaba ogenda mu tawuni n'obuuza emmotoka ezigenda e Kawaala ewa Pastor Iga. Oyinza n'okugenda paaka empya we yazze n'obuuza ezigenda ewa Pastor Iga. N'olwekyo jangu nga bw'oli ojja kuwonyezebwa mu linnya lya Yesu Omunazaleesi. Hallelujah. Yesu yanaaza abayigirizwa be ebigere. Asatu mu December 31st December, era tugenda kukola emirimu gwe gumu. we are going to do the same exercise. Ngenda kunaaza abantu bonna To ebigere. wash all the people, all people's feet. Paulo lwennyini On that day, ngenda keera ssaawa 12 za ku makya. I'm going to get up very early in the Buli ayingira wano bigere. morning, enter as I wash their feet. Buli ayingira wano bigere. Enter as I wash their feet. 2017 In 2017, tolina kutambulira bwereere. go for nothing. Asatu mu December wano e Kawaala 31st December here at Kawaala, ngenda kunaaza abantu ebigere. I'm going to wash people's feet. Seebaga yadde olwaga I do not need even 50 shillings. ngenda dinaaliza I'm bwereere. going to wash them for free. Omwaka 2017 The year 2017, tolina gumalako nga tufuze you don't emmotoka. have to end it without driving a car. Togenda gumalako You're not going to end it nga tofuze emmotoka. without driving a car. 2017 217, olina okutambulira mu kompawundi nga you yiyo. have to move in your own compound. Tolina kutambulira You do not have to mu move kompawundi za in landiroodi. your own compound. No way. Olina okutambulira mu You have to kompawundi move in your own compound nga yiyo. of your own. Asatu mu December 31st December, ogenda kwa ebigere byo bigenda kwongerwa Your feet okunaazibwa. be cleansed even more. Pastor Iga Augustine Wekawala ye musajja ayogeza ensi obwama olw'ebyamagero byakola. Bw'oba oyagala okumulaba ogenda mu tawuni n'obuuza emmotoka ezigenda e Kawaala ewa Pastor Iga. Oyinza n'okugenda paaka empya we yazze n'obuuza ezigenda ewa Pastor Iga. N'olwekyo jangu nga bw'oli ojja kuwonyezebwa mu linnya lya Yesu Omunazaleesi. Hallelujah.